batandise okusiba abaana ba TikTok abavuma abantu. Ngera bulijjo babasiba. Basibayo ko tubadde titudanga mukulabayo mulala. Twazemu okulaba nga beewerera abalala nga basatu bana. Naye be nategeddeko nawuliddeko pressure 24/7. Nti naye poliisi emunoonya. Emusibe. Kakono no omulenzi w'omukono omugundi omulema bambi. Yavuma mama wa Gravity. Yone yavuma mama wa Gravity. Yo yavuma mama wa Gravity. Bambi kyali kibi nnyo. Katikkiro. Kala zavuma abantu abenjawulo bangi. Okuvuma okosikulungi. Okwekika weekiti. Okitegeera. Ezo bwa Kyabazinga okuba nti tulabye ku mumbejja. Kituufu. Abira kwi. Mweru naye nze kyemmanyi. Abasoga balina abawala abeeru bangi. Banne balina abawala abeeru bangi. Avudde mayuge. Abasogo bakatonda bakola atya. Balina abawala abeeru bangi. So twaniriza omumbejja mu bitiibwa. Bannanga ono omumbejja baddala. Gwasinza okumwaniriza. Tumwaniriza mu bitiibwa. Mwaniriza nnyo. Twagala okuwishinga omukyala Babi Kyagulanyi nti happy birthday. Wow. Yeah, her excellence. Mukaseera kano. Yeah, mukaseera. Mami taliiwo. I know. She's a beautiful woman. Mwegomba. Kubanga olina abo bonna abaana ng'okyalayika bulungi si kyangu. Si kya bulijjo. Abamu tulina omu naye maama. Fille. Ka video kalaga nga Fille agudde ku madaala. Ng'ajja okuyimba. Naye zingamba yamisinza step ng'omuntu. Zingamba Kakondo yakwatidde mu carpet ye ku stage. Lwakubanga abantu ababadde no mu background be nasinza okuwulira nga boogera nga bagamba nti Fille yabadde anyweddemu. Tekiriiko kunywa. Bamuwaayidde okusizira. Fille anywa. Sibeera nnyo naye simmanyi. Naye nga omanyi abayimbi abamu. Abamu sigambye bonna. Waliwo ebintu ebitakoleka ku stage ng'olina okubeera n'ensonyi. Banaye buli muntu alina ensonyi kankubuulire. Olaba ffe twamanyira kamera naye buli kamera weekutunulamu. Osooka n'ofunamuka akasonyiso. Ofunamuka akasonyiso. Fille wa church. Ye kati abadde bagamba mbo yabadde anyweddemu ekyo tukijje. Yeah, ekyo si. Kyemmanyi kiri kimu yabadde ayambadde engatto ya Kakondo. Esookuba nga yabadde. N'ekyokulala ayinza okuba yabadde ya presentinze edda ku bivulu ebirala ngaako. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kyabazinga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Amanyanze Nsuga Mustafa. Nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ngera erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga kinaabeera. Waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe nga kaaka nnyo. Kasa yankuza mbambi. Kasa yakuza. Wali okolera ki ku kasa? Nalinganga mbeera nga wano ku university nga we mmalira obudde. Buli muntu eyo stage agiseemu si tyajjogerako. Kwegamba okurayize wamu kasa ogirinamu experience ya myaka emeka? Tonnonyamu bigambo. Naye nze sikyakogera ku pasiti wange lwa nsonga. Nti buli mukyala oba omuwala nga nze buli mwami buli mukyala ayinako gy'avudde. Kyova olaba abantu ababuuse step lujja
bamaliriza nga bafulumyeyo mu bikomera by'abakyala baabwe ne bajja mu bbaala n'abakyala ne bafuuka ekizibu okitegeera kati ffe eyo yonna step twagiyitamu okitegeera so abantu bategeeze nti tuli ku Casablanca manager Musa nkutumiddeko Musa ku mulyango bawusa bonna tubatumidde manager Musa maze mulimu gwa manager emyaka oba ayina emyaka emeka simanyi wabanga giryana naye mbadde nsaba omulimu gwa manager nanga mpeemu managingemu tulabe ekintu akikutte bulungi ataliiko kuvuganya exactly anti oboolaba bagamba the place to be nga bonolaba motto the place to be Okay, so Casablanca we tuli mwenna abatulaba okwetolola ensi yonna we tubatusirizaako video eno etabanga wonga ndi Hadijah anti ndaba byonna bikyuse kawaiti akali ene mabega nawe koyaka bannange sanyu likutte oba onyodde ekisimanyi crest manyi buli kimu service zembera high ku mazzi Hadijah ogamba oti ndi fine tuli mu TikTokers edition ku Captain Music show gye twagamba nti tewali kunyiga no hard feelings tubyogeranga webiri okitegeera buli akola amawulire ku TikTok just no tugenda kujja tugatemeretemera abantu wekiri ne gwe badde tomanyi omutegeere kubaka TikTok yeriko ngembazima so kati kola amawulire mu ngeri yonna gy'oyagala naffe weetuli ogga receiving wekiri ate banaye temutunyigira mutusanyukire kuba naffe tuli basanyufu oli munyivu Onyize bunyizi kawengana Hadijah tusumulule tutandikire wa batandise okusiba abaana ba TikTok abavuma abantu ngera bulijjo babasiba basibayo kom tubadde tituddanga mukulabayo mulala twazeemu okulaba nga beewerera abalala nga basatu bana naye be nategeddeko nawuliddeko pressure 24/7 nti naye poliisi emunoonya emusibe Kakono no omulenzi ow'omukono omugundi omulema bambi bamuyita Kakono bamuyita Kakono ku TikTok yali etumwa oba bafans si bafans haters baba baeta kwa oba fan twayita munno exactly atenga mugundi naye n'ebiseera ebisinga lwaki batuma amanya kisinzira ku neeyisa y'omuntu eyo omuntu bw'osukka ennyo oba n'ovuma abantu bakukyawa Kakono obuganzi bwamubula okuva ku lunaku olwasooka kuba yabuyina ne buvaawo nedda obuganzi bwamubula oluvannyuma anti olwasooka abantu tebaamulaba nnyo okitegeera abantu baamulaba nnyo ng'atandise okukola ki okuvuma naye okusinziira ku story ya Kakono kozi nze nayogerako naye namukyazaako yaŋŋamba nti yali alina girlfriend ng'ali bweru kati girlfriend nga takimanyi nti ne Kakono muki mulema kati lwe bamutwala ku poliisi ng'avumya abantu poliisi eyasookera ddala bamutwalako ku poliisi n'emugamba nti okusonyiwa laga abantu omukono kuba yavuma nga gutadde mu jampa kati n'abeera stress ensi yonna netegeera nti naalina omukono muki ate nga bambi gumuswaza so awo we yatabukira n'avaako n'ayeeyongera okuvuma so leero yavuma mama wa Gravity yavuma mama wa Gravity bambi kyali kibi nnyo Katikkiro kala zavuma abantu ab'enjawulo bangi okuvuma okwo si kulungi okwekika weekiti okitegeera oba muyinza okwevuma eyo ku mitendera gyammwe oluusi ne mutasukka n'otawalampa abantu kubanga munaye abantu banyiivu abantu banyiivu nange guno omwaka nasuubiza okusibayo omuntu tojja mumusobola yajja okusiba nange guno omwaka nga tegunaggwako naye alenga omuntu anaavumako nange nja musiba singa gamba nti toyina nyashi ekyo si kivumo ekyo si kivumo ate no baleese n'obubi nate onabulaba abantu mubusobola ne mugula badde kulive leero ku makya nga ndi mu kutenda obwo obubina buli sibulabanga omwana akambala n'onyuma kati kyembuuza akabina tekaleetera omuntu ebbugumu genda kulagako ekifaananyi naawe ogenda buti mbadde manyi osooka kwambala lugoye nga luno n'okwongerezaako n'oyambala olusembayo anti kati jjukira tekalinga nnika kalinga bayika kagwako eno wansi sikokko ebyo byonna tugenderawo ekirungi nti ofunye kyoyagala naye kati nze kyenneewuunya ye girlfriend gw'osanze ng'akayina oyinza okuba ng'omwegombyeko as baba omwana ali yakula bulungi butiricious olaba we mugenda mu kisenge omwana neyeyambula ng'alina okugyamu akantu ako ogenda olaba ekizimbi ate nga kifaanana ng'akabina k'omuntu akali bali bwe bagamba abataagala ttaala I know
oba tolina kukkiriza ttaala oyinza okudduka emisinde lujja naye ng'okwambala akabina kiinaako obuzibu abakyala bakambale naye kambalire mukwano gwo amanyi amanyi ekizibu kyo omuntu abakwana teesa naye onkwana naye kyoyagala nagula kigule sinza Hadijah ate naye guno omwaka nenagula yakabina ekaki naawe oyagala kwenkana otya anyagala kusukkawo njagala nsukkewo nzije mu kifaananyi nga temuntegeera Shamimu Mayanja otunda obubina Hadijah mukoleko abutunda yagamba CEO w'ababwambala n'okubutunda abutunda ine edduuka ddanga libulina lino ery'engoye lino lyalina ku Sapporo talina lya sharia maama n'obubina omwo oyina okwambala sharia n'osaamu nebina Shamimu we baloogo oyo mwana bangudde abakyala bamusibye bambi Kakono naye nze we nali njogerako ne Kakono ng'omuntu wano nga mulala nangamba nti omuzimu ogumutikka nga ataddewo kamera naye tamanyi gye gukola ki gye guva ekyokulala nti abeera yekka n'abeera frustrated yekka lwaki tabeera n'abafamire ye nti era abeerako ng'alaga vidiyo ng'ayoza engoye ng'afumba n'omukono gw'omulema mu budde obw'eddembe akola biki yaŋŋamba promota kabayimbi bayimbi kyabo ye abeerawo ya promota Jaaka abeera wasimanyi gye yava kwolwo bammengo bayava Mmengo bayava Makinde naye nga vidiyo twagikolera Makinde komaawo bambi kale oyo ye katusabe byonna bidde mu control n'ekyokulala kyekiri mu kumusiba ndowooza kukyusa abalala lujja kino kye bayita ensi okugunjula omuntu bayigire ku bantu ng'abo kuba kati twalabako Sefu ng'akyusiza mu content yakyusaamuko bannanga oli omwana olwo nalwo lwaliwo era Katonda yeebale otherwise nga tetuneyongerayo twagala okuwishinga omukyala Babi Kyagulanyi nti happy birthday mu kaseera kano mwami taliiwo I know she's a beautiful woman mwegomba kubanga olina abo bonna abaana ng'okyalayika bulungi si kyangu kya bulijjo abamu tulina omu naye maama ezezza emyaka emeka kati simanyi gyawezeza olowooza ng'emeka omwami ali mu myaka emeka emyaka ng'emeka olowooza abantu bedda benkanankananga bwe yayingira ebyobufuzi ali mu 36 si we yali awo abumazeemu emyaka emeka 3 asukkawo yatwala kiri ekisanja kya paliamenti 2019 ne tuyingira covid ayongeddeko ena jaana kati omukyala ayinza obba alinga 38 kubanga ebiseera ebisinga omwami ayinza n'okubeera 35 oseka ki mwagala nnyo naye tetusussa ayinza okuba ng'agiina naye tukiraba abantu munaye bazaalanga bato kisoboka naye bw'obalamu emyaka gy'omwami n'omukyala ate ng'olaba benkanankana ebiseera ebisinga abatamusinga kinene gaye ayinza obba ng'asingako emyaka ng'ebiri Babi otera oveeyo wamu emyaka kyo kijjewo leaders abantu abeera mu bifo bino ebinene bo batubuulira ate tebanga bano bantu ndaba abantu mu comment section kale laavu nnyingi naye ne bahaters tebabulayo bangi naddala nga nalabako ng'ali eyo ku BBC ebifaananyi byonna ebimuli emabega biriko BBC seeni ebyabazunguzungu Sky News kwegamba ng'ali all over Nandabayo omwami n'agamba mbu ensonga yaziggusa bulungi teyajulirira nakuba nti si yaaliyo so omwami waggulawo office kyalo ku kyalo eri omukyala akiikiridde emirimu kale banna aggusa ensonga naye abo abakyala bakyaliyo batono tukyaliyo nkyaliyo ye bba abasajja abasajja like 10% nze njogera n'abantu bangi Bakyagulanyi njogera n'abantu bangi abasajja ajja n'akunyumiza ebizibu bye bambi nga tazze kukwana naye n'akunyumiza ebizibu n'ogamba what's going on abakazi babadde ki naffe tukisusaamu sometimes naye nga tujja kuteerera so yo Babi Kyagulanyi n'omwami Bobi Wine happy birthday Babi Kyagulanyi katuyozeyoze obusoga bulayire tuyozeyoze obwa Kyabazinga okuba nti tulabye ku Mumbejja kituufu abeera queen mweru naye nze kyemmanyi abasoga balina abawala abeeru bangi avudde Mayuge
abasogo bakatonda bakola atya balina abawala abeeru bangi so twaniriza omumbejja mu bitiibwa bannange ono omumbejja baddala gwasinza okumwaniriza tumwaniriza mu bitiibwa mwaniriza nnyo naye nga nange mwaniriza temunkwata bubi era bano ndowooza tugambe obusoga bulayire naye maama mulungi muzibu mulungi nnyo nnyo abatasana kuba miss busoga anti kati omumbejja batagezezebwa ku kintu kyonna omumbejja yaba asinga bambi she's ka cute ate muto kizibu omukazi okukkiriza beauty naye omukazi wakkiriza beauty kitegeeza ddala mukazi munna aba mulungi omukyala mulungi nnyo so tuyozayoza abasoga mwena oba mwene tubayozaayoza buli omu gyali gamba bugambi nti obusoga bulayire aidi otutteweeyo tukomaawo ekirungi obubaka butuuse Kigozi ne lujja temukisussa wadde mwagaliza obeeko wemukoma oyinza okukola ensobi olaawo omuvume ebintu ebitategerekeka mu lusoga nga tolumanya nti ogezaako ofitinga naye ekirungi ky'olusoga waliwo n'ekigambo ekijja obuzzi omanyi lulina engeri lukwatagana n'oluganda oba okimanyi ekyo naye waliwo ebigambo ebikyukamu ebyolusoga nga mu luganda bitegeeza birala nga mu luganda ebyo ebigambo bitegeeza kirala kyobola saagala byogerako nnyo waliwo ebigambo mu luganda nga bikyukira ddala naye ebyo bitegerekeka nga livansi oba kibanga kikopo oba ate sowaani mwe baliira ate feeri kita kirala kati the tiktokers edition olunaku olwaleero twabadde ku tiktok awo manyi abaana ba tiktok bapostinga bu video naye basala ekigambo bamanyi okujja ka video boye baagala ne balekayo information kyeyabadde etegeeza kituufu omukyala Fille mutoni muyimbi mwagala nnyo omukyala Kati bamunfaananya nnyo lwaki nti mufaanana oba yanfaanana simanyi nti tufaanagana kala I don't know oba size simanyi oba tenaku zino agezze nnyo oba omulaba oba feesi mbu tufaanaganamuko oba neesiba ku bantu okuba oli mukwesiba ku bantu kati bweseesiba ku Fille munaye Fille talina akazigo akayina talina kazigo ndoza kakaviri kapaafu ako kenasibaasibanga edda kyaka ke kamunfaananya oba oliawo Figa mugifaanaganyamu lwakuba nti ennaku zino Fille agezeemukko nnyo kati kafeesi kyogamba nze ndi mubi onvuma si bya bubi bino si mpaka za bulungi na bubi nedda byakufaanagana nti mwenna muyina we mugwa nti mu mbeera emu oba endala mubabi temusobola kgenda kituufu ate era mu balungi tetusobola kgenda jako kubaluyo gweri ogwire akotone ate tiktokers edition kyonna kyenjagala nkikola awe okusabula oluyi ebyo ya tiktok era oba osazeewo nkusibe I know olaawo nyigiza akaduukulu nvaako tondetera bizibu olaba nti oli tabasiba okitegeera kale Fille nga toyalaalidde mu kapeti no nze ndabanga eyabuuse step ka video kalaga nga Fille agudde ku madaala ng'ajja okuyimba naye zingamba yamisinze step ng'omuntu zingamba Kakondo yakwatidde mu kapeti eyo stage lwakubanga abantu ababadde no mu background be nasinze okuwulira nga boogera nga bagamba nti Fille yabadde anyweddemu tekiriiko kunywa bamuwaayidde okusizira Fille anywa sibeera nnyo naye simmanyi naye nga omanyi abayimbi abamu sigambye bonna waliwo ebintu ebitakoleka ku stage ng'olina okubeera n'ensonyi banaye buli muntu alina ensonyi kankubuulire olaba ffe twamanyira kamera naye buli kamera weekutunulamu osooka ofunamuko akasonyiso Fille wa chachi ye kati abadde bagamba mbo yabadde anyweddemu ekyo tukijje ze kyemmanyi kiri kimu yabadde ayambadde engatto ya Kakondo esookuba nga yabadde n'ekyokulala ayinza okuba yabadde ya presentinze edda ku bivulu ebirala ng'akooye oshegeera ng'akooye kati just okumisinga step n'atasobola kwewanirira kuddawa ate era stage erimu eddaala eryo lye yalinnyeeko kubanga nze nalabye eddaala nga kifaananako ng'eddaala eryabambi kyagudde nnyo yagudde munnange ne bamuyolayoola bambi kiswiiti ne bakiyolayoola ekigeze kimukwano bannange obunene onaatutamya obunene
twali twafuna confidence munnanga abakyala abanene Catherine Kusasira atuzaamu amaanyi ba Miss Kavi nabo batuzaamu amaanyi so bola mchala muno nga munene ngali proud nawo munene ngogamba wa proud tobaamu kutya kati nalongo kitone yakikirira abakyala abampi n'abazaamu confidence ate ne bamubbako omusajja nabyo byogedde TikTok kyeta tukola gambo byo no mulimu gwa motivational speaker nali ngweyamye ngutwale ng'oli bamaze mutwalako mwami oba nga ndaba mukuba nnyo ku TikTok ninga kati engeri motivational speaker gye bamazeemu amaanyi nze kamuyambeko paka walidde engulu naye yaweerera omwana TikTok ekusabula yaweerera omwana yaweerera omwana birabakaawo ekyo kirungi naye kati oba alina emyaka emeka nalongo okubeera n'omwana ali ku university nga graduates Pazi yo wakaviri kabbulu abantu oba bambi wazaala mangu kubanga kati munnaye engeri tutamanya myaka gy'abantu tubapimira either ku nviiri mu face ne waliwo n'abakyala abakula obulungi waliwo abakyala abakula obulungi nga beekumidde mu mbeera y'abaana bato balemedde ku TikTok live obwo nga bakyala bakulu naye nga tuve ku by'emyaka n'embeera ffenna gye tugenda oba naffe tukuze ekimala naye nga bafaani bambi mulekeraawo ebintu by'okusala ebigambo babi katusabe nti Fille teyafunye kizibu kyonna naye saasira omukazi agudde abakazi baba n'enkindo kituufu ekyo agwiraawo n'ekyokulala okugulu kumenyekeraawo twalaba abayimbi bangi bagudde ku stage simanyi ngeri ki gye bategeka mu stages zino twalabako Minwaji ng'agudde ne tulabako Kabako ng'agudde ne tulaba Kididi yavaayo katono neyesuula yesuula stage okay so kati tulabye abayimbi bangi nga bagudde tetuyinza kugamba mbuno gundi abadde anywedde kubanga omuntu watambulira okuva eri mu kasenge gy'avudde n'atuuka paka ku stage kitegeeza aba alaba so mubijeemu omwenge bino just manya nti bajja kubasiba kati ekiriko kyakusiba so yo Fille mukyala kati tubasabira bisinga tubasabira tubagaliza twalabalabanga bali emmere banaye eri emmere yali esikiriza ngali ne katsi oba bagiryawa njagala alye kweyo emmere nange luseniya naye kati yali atambuza ejiiko kati musajja omusajja bw'abeera tali omanya aliko ekyamu omusajja olina lya nnyo olina okulya ebintu ebi afumbye emmere n'emmere gye bakuwadde ye musajja yes then omukazi gw'olya buli mmere gye bakuwadde ate olina kulya mpola mpola eri bakulya bulidde Hadijah oyonoonese Hadijah yagwa nnyonoonye emirundi ena yagwa nnyonoonye ze siri mwononefu naye ng'omusajja amazima ga Katonda kyova olaba omusajja bw'aba talya mmere emmere eri endala aba ayina ewalala gy'alya nakkuta n'akomawo neyeebaka kiso kibi nnyo omuntu obutalya eyo emmere ate kati era kiba kibi omusajja okuba nga talya amaanyi abaana agajjawo nze kubamu n'oluyi olina okulya emmere ebibyo bikambwe nnyo kuba buna oluyi lwaki oba tolya oba waliddewa Hadijah otiisa abasajja mazima omusajja aba alina okulya kankubulire gwe togaananga akulya mmere olina olya kawunga tekako kawo olina okulya byonna tupakira yes kasita otagira kasita otalya bubi ate n'olya nnyo n'osukawo n'ogejja olubuto that is the problem bambi ne kyatemu bakaka okulya eyafunda okululu balyeko kye basobola si kye basobola balye bakute mujja kutula abantu si kye basobola abasajja balya si mpaka z'amazina chobola omusajja wavaako akatakuse emmere eri kiba kibi atuuka ku mulimu n'avuma abantu ate webubeera nga ye boss ku mulimu mukigwako obaite ekyassenga wakitutte dda agamba genda twala omulimu gwa Nalongo gwe teweegombanga okubeera ne bosi musajja munno ng'alina fayiti awaka okigwako olaba ne bw'aba mukazi nga ye manager n'atuuka ku mulimu nga bbaawe yamunyizizza yagaanye okumalawo akawunga mukigwako obukusungu bubeera ng'azze ng'akoze make-up gwe nga ozze simanyanga weeyambaza onyumye nnyo musinga okigwako so kati abakisajja balya emmere era emmere katsi gye yali alya ne Fille yeeyo gy'ateekeddwa okulya aliire ddala ate bannange byabaagala na binyuma ate bane kye nayiga mu baagala ntosangayo kikyo bagende empola mukwano nze mu bintu byabaagala nasibaako nakyenjogera gw'oyogera soogera
osirika busirisi obera wakwogera kino ne wesosojja ogenda nga bali babiri bannaye n'okigwako n'ogamba bannayasama byaki noswala era ze toleetaaga mu kontenti w'abaagalana n'okukola olugambo kubaagalana siina gantuuza mu bigambo oyinza osumula ekigambo jostede bikoze bitya ye bannange ekigendo obeera ku afrikana kokotero namakula hamuza obusolosolo ne babwekola bakyala be ngero ndowooza ekigendo okubeera ku afrikana gy'atadde ng'ageze George avudde mu ziddinaddina Haji Hasadi ng'akikubye tumwagaliza buwanguzi mpozi ate n'okubeera Haji muli musimu wangu ng'olina housewife ng'olinayo ko n'omukyalo ono omulala ali on and off ayita mu bantu taala yonge yakawezikira obeera okikubye tuba tetukubanja mu bitiibwa Shiba yayaniriza Joiranda omuntu yenna bw'aba akusinga oba tolina kyofiirwa okumwaniriza kikutegedda kiri mu ndowooza yange kubanga Rahuma Pink ono bali baamuleeta yimbanga Shiba nga batandika Shiba twamulabanga teyamwaniriza nnyo kale like yali busy ate yali busy naye okusizira ekiseera Rahuma we yajjira Pinki kyali kiseera kizibuzibu Gudi yali akyalina okusika omuguwanaani ne Jeff kati Jeff alesa akaana akayimbanga sikutadde era kyovula abambi akaana ako kaalemwa bibuuzo weebiri bingi ogamba Shigundi Pinki amangu ago yalemwa kaalemwa gundi management ya Jeff tekaalemwa mu music ng'abaakedde muyimbi mulungi Pinki by the way ate maama wa Pinki mukwano gwange Ajati nange mukwano gwange naye ndowooza maama wa Pinki mukwano gwa buli muntu lwakwa Ajati buli by'oŋŋamba totuukiriza kale tugende banamawulire gagamba mukuba nnyo oluseke asibya luseke in fact muba oluseke siri mbu balina abantu be babuuza nti okola mulimu kinaga nsudi y'abagagga nakuba luseke n'omubuuza olina lwakikaaki oluseke ng'oli akugamba nti nze nnyina luno olw'ekyuma oba olunywa amalwa lugasena mu pipa gonna ne gaggwa I know ate osena bw'okubwa amalwa gakuba sikyo si mwenge gakuba tegakuba amalwa akotone gakuba amalwa lwaki abasajja bagalemerako nga baganywa baabengo ku nsuwa eyo ate gakola akabuto ekibeera saagala Rahuma Pinki yamala okubeera mu kifaananyi kati tulina Joiranda mu TNS kyekyo kyenkugambye yayimbe n'olimba lwa Shiba mbadde nkyakunnyonnyola lindako Rahuma Pinki yagira mu kiseera ekitali kituufu nti ani Jeff yali akyalina okusikagana omuguwa ne Shiba kati nga Shiba talina waaweera Pinki platform kuba yali akyaliko obusungu ate Shiba mukyala wa busungu alina obusungu twawula bakusindi omuntu ayogera ng'akola bw'ati aba abulako kimu kuyimuka akube nakuba emmeeza kiryongereko tokijjukira idea you ne basindiketi bakigwako bale basindiketi mwegumye tewali buzibu ekinabeera ku bato bannange nze yo bato sinza gigenda mutuka kulya ssente nze sisobola obwo obuvuyo kyekyanemesa ekivulu kya gravity mwagala nnyo nali mpya njagala mulabeko naye gwe nasindikayo ku kamera yaŋŋamba Hadijah totawaana Hadijah gwe ebintu bye byakimbe ebivulu tebimanyi VIP wekitegerera nti nno kizibu nnyo VIP tekugasizza nga mufuluma okufuluma tekuliiko kkubo lya VIP mba mwayise mu kkubo eri kati awo otambule paka gye wapaakinze emmotoka omubbi abeera n'ababbi ennaku zino baakendeera mu ndongo nebaza ba promoters nebaza Uganda Police ne ba bouncers mutuyambye ku babbi ababbi be bana bukwesindika wano abasikamu obusimu abakwata mu baaga abasala gundi ali anaakulaba ng'osaze ebbaga y'omuntu kati kale tubeere kubasala ensawo kati kibeere buvunaanyizibwa abo gwenga omuntu kituufu artist bali abamaanyi babakendeeza so Joiranda sijagendayo eyo kati tugenze ku Joiranda omuntu yenna bw'abeera ng'akusinga oba tolina kyofiirwa kubanga olredde oba watuuka kwe kweyita Queen n'akirumiriza nnyo ng'ali n'omwana Queen w'eggwanga yakirumiriza ekigambo Queen kyafuuse Queen bambi kamaama ka Joiranda kanoonya platform kayimba oluyimba I know bali kubeera kawala kampisa nnyo akakawala katobye nnyo katobye ewa palaso babyaggwa bitya saabitegeera
Mwana palaso wa 6 pack. Uncle P muveeko. Ebya Uncle P. Biveeko. Bivuddako. Naye nga yali yokko. Ndowooza. Bituufu. Shiru n'ayitayo. Ng'oyina bwino. Bwina. Soko olumpe. Jowi. Jowi landa. Ba Jowi. Oba batokaza. Abana ba Jowi. Bannange. Mulimu ekyama. Naye Jowi. Ye yaleeta obuzibu. Akatambi ne kafuluma. Like omusajja yali amufiirako nnyo kitegeeza ba Jowi batabbu. Bw'osanga omuwala gwe bayita Jowi. Jowi. Ate babeeru. Abeera mulala. Babeera beeru be twakalabako. Waliyo n'abaddugavu. Oba waliyo abaddugavu be tutannalaba simanyi. Naye nga ba Jowi babeera batabbu. Batabbu. So bambi Kanyabo kayimbye oluyimba lwa Shiba kanoonya platform. Abantu bakalabe nti nako ka mutima mulungi lwakuba bayimbi ba Uganda mulina ekizibu bw'obeera oli wano eno ng'ojjabuzi oyagala tukusiima obeera n'empisa wekimaliriza ng'omala ng'otuleka mu bato nga tuli awo tutunuulidde ng'ofuluma ng'ogenda so kati byebyo Jowiranda twebaza Shiba okwaniriza omwana ono wakati mu mbeera Shiba alabika asapootinze nnyo abakyala mu music feminist kati omu ku gwendabyeko ng'asapootinze abakyala nalabako omuwala Ruth Nyendo yamupromotinga nnyo ebyebiseera. Yes. Eyo credit njimuwa. Kati gwomanyi abalala bakolerayoko yadde n'omu. Cindy yakolera Kalo Kasita. Omanyi Kalo Kasita waali? Cindy ye yakolera Kalo Kasita. Era bannono. Kalo yaliwo ng'abiyimba byonna naye Cindy we yamukwatako. Byonna namuwa amazina ago ennyambala byonna. Ekitegeeza Kalo Kasita yaviirayo omusimbi. Okay, that's amazing too. Kati leeta nkuwe. No, kati anti Shiba wakubiri. I mean Jowi wakubiri. Ku Shiba Ruth Nyendo ne Jowiranda. Kale tulabye. Kalo Kasita. Ne Shiba mwennyini. Twakuwandiikira oluyimba. Mama oluyimba lwewawandiika terwakola. Mama naye abaana mwe mumanyira ze nenda bayapita mama. Mujja kigwako. Mama. Oluyimba terwakola. Naye akaana kugeeta. Yagamba mama. Oluyimba terwakola. Ne ku video tewalabika. Yali ayagala bamuwe embuzi n'omuguwa. Abawandiisi mulina okujja ku video. Anti Shiba muto. Yetaaga guidance. Bwali mukulu. No, just ngambye Shiba akyali muto yetaaga guidance. Cindy yatugamba lwasa 37. Wasa 37. Kweno birthday wedde. Wow. Shiba kati 34. Luli twali mu 3. Mama tegivaawo. Mwesa ali 32. Mu 3. Okay. Ama tuleswe kyali. Kati giri 34. Kati 34 kwa 37. Myaka ngena mu maaso. Yetaaga guidance. Yetaaga bamubuulira. Kama kakyali kato ba. Yetaaga okubuulirirwa. Naye nga webale kwaniriza Jowiranda. Newankubadde tukyalina question mark lwaki tewayaniriza Pinky. Pinky Shiba yali busy. Yali akyali busy. Very busy. Baali balinamu obutakkaanya nga talina gabyogerako. Kubanga ensi yonna yali emwogerako ng'emulabanga agudde. Kati nga talina confidence. Right now yakuba Bailamos. Lutambula. Yaliko. Bane Nashiwanda abanji oyo. Bannange. Ne Nashiwanda naye lwaki yavuddeyo ku kino ekiseera. Ati manja. Awo we yagaanira okumusasula we yalijjidde. Ng'agenda mu bbato wennyina omubanjiza. Tunakiyita kirala ate namwe ba producer musukka. Omuntu bw'oba omubanja mubanjizeewo ekyo ekiseera oyitire ab'amawulire. Otuyitirewo essaawa eyo tujje nga tuzunga n'obuzindaalo. So sikulinda muno ng'ali ku kisenge ate n'omala n'ovaayo. Terwakwatayo. Siya. Ekyo kyonna ekiseera we lwakwatirayo lwaki yali tavaayo. Kati njagala kati wano mu bbato. Awo mu bbato nze ndabanga abeera alina ekigendererwa. Bbato ova ani abanjaani. Bandabanga alina ekigendererwa ekirala. Waliwo yamusasudde. Oba oli awo. Sindiize sentaasi. Tebasaba musasula bamupekereza. Omugambo wano gwe gukola tomanyi wano sente ekyakola. Ne Cindy alina nnyo ennyimba ne Nashiwanda. Omugambo gwe gukola omuntu akugamba era bannoono akakawalo kanoonyako kikagenda kulyako sente ogenda olaba puresha zambuka. Puresha zambuka ogerera akakazito kyakakubira simu. Kampala mugambo. Byebyo. Tambuza omugambo. Hadijah saagala abantu balowooze nti oli muddugavu nnyo ndaba obudde bugize.
Senagamba okugwa mu kizigo ogwa mulaavu. Nakugamba. Okugwa mu kizigo okwo. Ngwa mulaavu ekyo sisaana kisazaamu. Laavu nzibu ya kugwamu. Abana beekuba ekizigo nga baakannyo naawe. Baaka buli omu alina kyayagala. Ekizigo is a choice. Bulinga bufumbo n'okera n'osalawo n'oga kati kangende nfumbirwa oba ekisajja kibi oba kikadde. Kati ky'ekizigo. Si buli omuntu akyesiiga. Yeah, it's a choice. Okera kumacha n'osalawo n'otwala olugendo n'oga kati nze kampite mayinja nyambuke ensozi nzikirire. Black is beauty. Black is beauty. N'ekyokulala omuntu omuddugavu. Tomala budde bungi nga weesiiga ebizigo. Oyina kwera bezina ka skin kalungi. Exactly. Like oyinza okweyisigako ka oil ate nga si byakwekuuta. Naye kati ow'ekizigo tosobola kubeera mu nnyumba wekka. Ka skin okakolo. Oyina okuyita omuntu n'ajja n'akusiiga. Ekizigo. Ate n'emabega oba otuukayo. Ayo ate twagaza. Ndabayo nno. Face na bulago. Excuse me dear, ate engalo. Aizo gozaba buli joyitira. Bera wabazima. Joyitira. Ate engalo. Joyitira. Chovola abantu abeyerusa batekako nnyo enjala lwa nsonga akantu kaneeno wano wansi w'enjala kana ka black sikanguka kweruka. So alina okuteekako olwawula kana akantu ku skin ye. Naye ng'abantu abeyerusa sibalinaako buzibu. Ng'oguze ekizigo ekituufu. Ng'oguze ekizigo ekituufu n'ekyalo okweyerusa kwa bbeeyi. Ate tekitegeeza nti omuwala ateerusiza abatalina ssente. Because waliwo abawala baddugavu nga basinga n'abeeru ssente. You have money. Nvaako munaye yegwo ndeetedde abalogo. Lwakumpa nawana na busente nina ezimmala. Ng'omuwala. Ate you live life. My life. You don't stress life. Asagala nnyo bintu byakwemalako mirembe. Gwe nkugambye media ng'estressinga. Bw'ogendera ku balala bye bakola. Tomanyi buli muntu alina engeri gy'afunamu ssente. Mulimu abamu nga we yeeyalawo tasalwa. Nga ziri kwa kawo. Evaako. Nze we nneeyalawo nsalwa. Osalwa ki Hadijah naawe bira siriya. Ani akusesa? Nze nvaako nina okwekuuma ekitiibwa. Nze ndi mukazi musiraamu. Siyinza kwekola ebyo bintu bya kisiro. Ekitaggwaawo. Kyovola nkubiriza nnyo abawala bannaye bave ku bwenzi. Bajja bakwatirayo obutambi. Hadijah, finally, enkofiira za HK Media baganye zigula. Tebaganye abatonotono bazigula era tuwongera okubiriza abantu abalala. Kyovola inaku zino buli wezija nzigira mu kakala kapya. Nebula kabulungi mpaayeemu. Onaajambala gwe kavutoni. Lwaki sijambala? So compare ya Captain ye tit for tat. Jakuwa kalieri. Yeah, awo nsooke nkuleetere ya HK Media t-shirts tuzina. Captain titwakoze enkofiira. Mwakoze ki? Twakoze kali. Kaki. Ono omwana mulaalu ya muyaye. Naye nze nkwagalirayo nga bw'oli. Sikuyinaako buzibu effujjo lyonna likole. Naye nze nkutaddeko amaaso. Gakyati. Nkulaba ndaba effujjo linakomyawo. Naawe. Effujjo okutaddeko amaaso munayo olina okulekeraawo effujjo. Effujjo bbi. Yita abantu batuguleko jampa. Mujje mugule jampa za HK Media, mujje mugule caps za HK Media, mulabe nnyo HK Media. Mwagale nnyo Hadijah Kigozi. Bana njagala okusiimako abantu ababeera mu comment section ya Captain. Yeah. Bana bawaana kibbi. No, si mweyo ate perspective. Ojja nnyiiza abalala. Balaga nti show bajagala. Yeah, by the way. Thanks for following this show. Yeah, thank you so much. We really appreciate it. Tulindoza mu show ya kutaano. Naye zonna nga tukyakikuba bannange. Webale kunteeka ku mutindo. Webale kunteeka ku mutindo maama. Webale kusiima Captain. Gwe nga tosiimye. Zorede nina omutindo. Kakati awo omutima omunafu. Bagenda kunyiga ate babeera bagamba naye ekyekiwala kyesesa. No, kyesesa. Kamabulire bakyala, Smile mu Uganda yafuuka ntono. Abantu balina ebizibu bingi. Omuntu omusanga nga yenna munyivu ali very gloomy. Nogamba naye tuli kuki wano. Osanga omuntu oyo kangambe nga mu bbanka. Nga yaleese ebizibu byonna ebyewaka n'abikuba mu bbanka. Nze Smile. Ye buli kimu kyange era nze tosobola tegeera oba sikwagala kizibu
kubanga nze olukulaba nsinikirawo nnyo. Ayita so abayandi ali janyize. N'ekyokulala gye nakolerako work experience gye nina e Dubai. Nga nkola mu customer service. Okuseka kyateekwa. Okusmilinga. Smile or laugh. Ku bibiri. Nga ne wobeera obadde onyize client najja nga hey mom ng'olina okutandikirawo seka. Oba otya kubanga customer asobola okulopa n'agamba oyo muwala gwe nsanze awo abadde tansikira abadde tansmilingira bagoberawo ne bakugoba yeah. Ene comment accountinga yes ne bakugoberawo so banaye muyige okuseka abanoonya emirimu nammwe abagiina mu bifo ebifaananako ne mu bulamu obwa bulijjo bw'osekako like kiina engeri gye bale abakyala bakoze ku budduuka bwammwe nga tumaliriza kuba Hadijah manyi temukyamulaba mulaba nze nzekka ankokyala ekituufu tebakyamulaba so buli akozeyo bambi kadduuka bambi mubeere ne customer care tusekereko olulala nja kubuulira experience gye nfunye mu bifo bye ngenzeemu mwana gwe tujja kwogera ku b'amafuta abatunda abayingiza amafuta mu mmotoka abamu not all abakyala customer service mu bank aba customer service mu zino communication stations simanyanga ogenze kukola simu kadi biki abali ku mobile money bambi abantu abali mu business z'abantu omuntu n'akwata omuntu atalina expertise olw'okuba nti atalina experience olw'okuba nti nno muganda we n'amuteeka mu business nga tayagala atalina wadde ka care nja kuwa experience mu restaurant z'emmere omuntu azze kulya omukasukira ssente omukasukira biiru nosigala ng'oyimiridde eri tomubuuza ky'anaalya n'ojja mu restaurant n'otuula n'otandika kumagamaga ng'olinga ng'ekiwuugulu no byonna bingi mu sectors zonna nene waffe tulinayo era ebitusoomooza abantu mbu babakubira amasimu temubakwata ne whatsapp namba ze mutimba temubaddamu balenewe naye erindako nga tetunagenda njagala okutumirako ba traffic officer bakukola batya mama bakukola batya nyimiza olwafande njagala otumirako ba traffic officer ba traffic officer nasanga ba traffic officer we wakisa abakyala manyi gwe kyosuubira kirala ate kyobadde genda okuwaawo kikyusiza sijja kyogera bali abakyala bansanyukira nnyo bambi nali simanyi nti no bamanyi njagala nnyo batumirako mpozi ne ba traffic officer bayiga okukola ku ssente kuba kati buli muntu alina ebiwandiiko buli muntu alina driving license bayira ebyo bikyuseemu engeri gye bali bafunamu luli kati bikyuse mufuneyoko ku buside business n'ebikkirizibwa mu poliisi bw'ojja omuntu mugamuwaaneko hey madam how are you enjala yannumye dda kikola kikyukemu madamu akuwe ku ssente naye kati bw'ojja nogaleeta driving license ngenda agikuwa ate malengere nga sina kyenkulekedde oshegeera driving license bazisabe nnyo alinga accident naye kati bw'oyimiriza omuntu n'omukuba omukono mukulu gyebaleko mugagga ogamba otya enjala endi bubi kati omukubi omukono mu Kampala avudde Wakiso ahavuza atyo otuuka oshegeera oweefunire kasente kuba kati ensi efuuse yaako mubeere direct twogere nga bantu kati zerujja ne Hadijah Kigozi TikTok edition tubateeredde wano paka episode enaddako kale see you guys tugikolera ku nnyonyi tujja gikolera ku nnyonyi tofaayo inshallah tugenda Dubai kakibalume twawukanira ku kisaawe kya Dubai tobeera mistaken we twawukanira nziramu okulaba nga tuli nnyanyonyi tukomawo mu hotel amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihila Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mukiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp